Ku woteri ya Kakanyero mu kibuga Gulu, abamu ku babaka ba palamenti abagenze mu kitundu kino okwetaba mu ntuula za palamenti ebbiri ezitegekeddwa mu kitundu kino kwe basuze. Wabula ku makya ga leero nga mungu kyajja bujjeko eddiba wakati nga ababaka bano beteekateeka okugenda ku kisaawe kya Kawunda Grounds awategekeddwa olutuula lwa leero, abavubuka ababadde bawera nga bana basazeeko wooteeri eno nga bakutte ebipande wamu n'okwogerera waggulu nga bawakanya eky'okutwala entuula za palamenti mu bitundu byeggwanga ebyenjawulo. Bagamba kuno kudiibuuda nsimbi za muwi wa musolo wakati ng'eggwanga litubidde mu kusomoozebwa okw'enjawulo. Yes. This is our nation. Yes. We shall not fear. We shall not fear. We are saying no to return to the parliamentary sittings, and Anita must resign. They are using the Ugandan taxpayers' money to organize these parliamentary sittings. Why can they sit in Kampala? They can solve issues of the nation in Kampala. We are saying no to corruption. Mu bigambo byabwe bawulikise nga bavumirira enguzi esusse mu ggwanga wamu n'okulagira sipiika wa Parliament Anita Among alekulire. Stop corruption! Stop corruption! Stop corruption! Stop corruption! Anita must resign! Anita must resign! Anita must resign! We are Ugandans! We are here today saying we are not allowing the regional parliamentary sittings. Abavubuka bano okutuuka ku wooteeri eno basose kwetoloola kibuga Gulu nga bawanise ebipande nga bawakanya olutuula lwa leero wamu n'okusaba ababaka baleme kulwetabamu. Abakuumi ku wooteeri ababaka gye baasuze tebaganyizza abavubuka bano kutaataaganya bagenyi baabwe era babatutte tebalinnya. Kyokka abatuuze be twogeddeko nabo balaze essanyu lye balina olwa palamenti okusalawo okubasembereza palamenti mu kitundu kyabwe era batubuulidde nti bakakafu entuula ebbiri zino zijja kuvaamu ebibala. To a greater extent, it will give us an opportunity to air out, to share our views with our MPs who are our representatives so that they put emphasis on some of these areas. Actually, sub-region, not only the war, but we have also other illness that has deprived us of the health of northern Uganda, especially the nodding syndrome, monkeypox is coming on board. There is this psychological anxiety among the electorate that Parliament has finally come closer to them. Bo ab'amawooteeri mu kibuga Gulu basanyufu olw'ebibala bye batandise okunoga. We are happy as we speak right now, other people have started booking in, and we are sure that we can even accommodate all those people who are coming from all the corners of the country. The number of guests we are going to host at 2,000. So all this category of people, we have booked the hotel with they can accommodate 2,000 people.